Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonaje musinzira okutulaba, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbeera ya karantini naye nga tubadde tutambulako ne tusanga Jeno full figure. Omukyalo ono alina bingi bye mumanyiko neera bingi byagenda okutugamba. Naye nga ye embeera ya karantini temuyisizza bubi, tetumanyi oba kiki naye nga full figure soko buze kuba tulaba. Alright, abali ba ETV mwena mbabuzaako. Mwena baganda bange bana Uganda n'abantu mwena mbabuzaako mbagamba nti mugigenda gitya karantini egamba etya mwe bale kwekumanga muli balamu twekume nga tuli balamu teri kisinga bulamu sente tegula bulamu. Okusooka ddanja kwebaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olw'ekikola kyakoze ekyokuvaayo okugamba nti tubeere waka. Kino yakukikoze okulaga nti alumirirwa ensi era alumirirwa bannayuganda. Talina tekikoze kunyigiriza muntu nti oba nnumya gundi nti oba gundi. This time kino kibeere kyakuyiga. Omulundi guno tetuli mu byabufuzi, tetuli mu bifo by'opposition, tetulina saidi, tuli ku bulamu bw'abantu, tuli kwogera ku nsonga ya ggwanga ddamba. Okusooka ddanja kwebaza President Museveni olw'okuba nti ye mukulembeze w'eggwanga lino nti President Museveni yakyasinza okulembera amawanga amangi. Uganda yesinza tribes ennyingi ate nga zonna za mputu kubanga tuli Africa tulinamu tribes nyingi mugaseemu aba Europe mugaseemu aba China mugaseemu baki tulina abantu bangi nnyo wana bayindi tribes nyingi eziwana bana Kenya baki osanga ensinga Kenya nga ifuga abantu babiri tribe biri ngefuga abantu bansi biri nosanga ensinga nga America nga mulimba America Black American na America benye. So President Museveni ye muntu akyasinza ofuga eggwanga eririmu abantu abangi tribes ennyingi ab'enjawulo. Ne tusanga nti abamu tulina emputu abamu tulwawo okuwulira naye nga kino akikola lwakulumirirwa muntu wa bulijjo oba muntu kubanga takikola kulumya muntu. Kino tekiriiko mukagga na mwavu, tekiriiko afunamu n'afiirwa, wabula kino tuli ku bulamu. Esaazo tetwali asevinga tebakulimba kabeere minisita kabeere ani tewali akola n'oba okola tewali asevinga kuba kati obusente ffe twalinako twabuggyeko ne tuyamba bannaffe ate abali obubi. So nekyala nti navudde muganda wange kubanga kyabadde kyakulumirirwa muntu wa bulijjo ne baganda bange aba taxi enkuba gye bali bakolamu benyini bebasooka okustopinga ate nange ndi muntu wa taxi adiringiramu na taxi zange nadde nina okuyimukiramu okuyamba abataxi okuyamba abakyala bali abakubwa n'okuyambako abo abatesobola. Ate nange ffe tulina emikwano engeri gye twakola amannya era ntusooka okwebaza omugagga Lupereria Foundation sidire nenebaza amugagga nga omugagga nga Kirumira bwe batuukako bambi baagala nnyo abantu era gamba Jennifer tukoze tutya nange na foundation wete nyimide wete ne wete naye tukoze tutya tubatwaleyo kino milioni 2 zigenda bana milioni 3 so balaga nti baagala bannayuganda yabalumirirwa. So nja kubira omulanga bannayuganda okwekuumira ewaka fera twasize mundu wansi tuli waka lwa nsonga tiba nsonga ya bulamu. Obulamu tebabogezaako kintu kirala, obulamu tebugulwa, tewali ssente esobola kujja mu bulamu bwo. Bino si bya kunyigiriza muntu. Nyera nsoko okuya baganda bange omulanga abayomba president fera tuna kyakulya hatusibidde baka muganda wange my dear bino tebiriiko nti ono mwana wa president katono wa first family no buli omu ali waka tekuliko wanjawulo. Nze kinyo okusoka okusaba bannayuganda kiri ekintu kimu nti tugondere amateeka ga President Museveni kuba yakikoze kulaga nti alumirirwa eggwanga. Ekyokuyitugondere Minister of Health kyeyogera oba kyesomesa eggwanga. Ate naawe beera mbega wa munno mukubiriza okunaaba mu ngalo, mukubiriza okwewala ebintu ogenda mu bintu nga talina kyagenda kukolayo. Bwe tugenda okulwana n'olutalo lwetaaga nga tuli wamu obumu bwaffe gemaanyi n'olutalo lutalo lunawookera era nsooka okunenya abantu abalowooza nti teriyo bulwadde. Ndaba abantu abamu mubeera ku media ne mugamba batulage ku balwadde batulage ku bafu batulage ku abalwadde bo babalaba kiro namba zizayongerako kiro. Bino si byakusaagira muno si kaliyoki, bino si social media mubimufuna nusu 5 ntekako data n'osaagiramu ensi n'ensi ensi zikirimanyi nezitusinga amaanyi. Olaba bafiirwa abantu ffe lwakuba nti Katonda ayagala nnyo Uganda kyovula Uganda the pearl of Africa. Katonda ayagala nnyo Uganda ensonga nti yagiwa n'omukulembeze omulungi akyasinze kyovula nga tuli yaddeko. Ekyokubiri nti bannayuganda abasinga tebenjeera nnyo era kyovula nti bano abantu abenjeera batwetedde obulwadde
so bale tetwabusanga tetwabujira wano waffe bana abantu abenjera yenjera abo batena kyakola buno bwalo bugenda okumantala eyo bugenda okunonya abasajja eyo bundagawa bwe bwagenda okukumba obulwadde ne buleeta wano so nkusaba muganda ngebeera mbega wa munno tugondera amateeka bagambe togenda wano togenda bino si bya bufuzi njala kubiriza ababaka abamu waliwo omubaka Lutamaguzi akolola omubaka Lutamaguzi akolola yesiye n'ekintu mu bulago ayenjera mu bantu teyewummuza yakolola ennyo Lutamaguzi please genda bakukebere genda mu karantini yandibanga alina ekirwadde enkola gy'akololamu namulala luli ku TV amujja ku interview bakwakoto akola n'agala kugenderako ng'agenda kufa Lutamaguzi ngwegaire oli mubaka munamama mubulirira abantu ate gwe kenyino ngenda mu karantini alina n'ekiwero mu bulago kinene nnyo wekitya kyezingiridde. Can you imagine? Ate still kyayenjera mu bantu. You just go down to like a war. Waliwo ababaka abalaba abali batambudde. Temuli banjawo, temuli ba green, temuli ba purple, temuli ba blue. Namwe mugende mu karantini nga abantu abalaba ba checking. Kwa mwali mutambudde, mukimanyi namwe mwali kunyenyeza zimu. Abantu abana bakubira omulanga. Nti ensinga Dubai. Engera abantu bagisuulamu abangi. Dubai tosobola kufulumya kintu kyonna. Nebabera obulabe ki nebabera oki nebala accident tosobola kulaba ko motoka ekoze accident yoga zote zikola accident Dubai nebera koze kintu kiri fake tosobola kukiraba nefe bana Uganda tulina obuzibu nti dembe linyi lyatu onona twajuza buchayi government buli kintu government oleka kola nsomuna muno okuba kataba president Museveni ali mukola ngudo wonna ne mu town wakati akoze bypass nete wali ajogerako nayo usanga akataba akasirikiti bwe kati ko okuba newe kiba kinene kino kitulage bana Uganda kyekyo kubiri nsoko kubira omulanga abantu abateka government kuninga abagisabe emmere abayomba please my dear bana Uganda kino kyekisera mumanye nti mulina okuwa emisolo ate omusolo gwa mugubere gwa muwendo muki mu government ensi zamogerako nga za America ensi zigamba nti zakabye emmere muti jane Rwanda yakabye emmere mukegende Rwanda tulina abanyanda banonge emitwalo ebiri mugende Rwanda gye mba mubeera mugende tela machatambula genda lutsala bodo ingire Rwanda gye bakabye emmere oli Lwaki baite baddayo wabo lwaki baite bagenda mwezi ensize bagamba ezakabi wana kyoyina suta kyoyina kya muwendo okusinga kyakyo lowooza nti kyekyo muwendo ensize mwogerako nga za America zirina a company ne companies ez'abasajja nga abagagga oba embagita global whatever global giving ye company yavuddeyo newa abantu essente ne government neyongerezaako global giving mwena mugimanyi yavude ne kwata babiri nizabadde mekanism kati ngano ganti ekibina kyabagaga kwagalana era omugaga 10 yabadde ayogera bagenda kuwaayo abantu abetaga okuwaayo bangi sidiru yavuddeyo nagamba agenda kulisa families 10 wali bagenda wali ku gundi okulaba nga bakwatagana ne ministries basobole okuyamba ku bantu so tuleme kuteeka government kuninga ensi zemwogerako nga za America ne wogula akasenya kawo omusolo newe batasoma mawulire bagata nabagasuule ewuwo nebere ntumu weti ne wano mu Uganda wosanga omuntu gwe bagenda omenyera ennyumba gwe bamenyedde ettaka nga bayipa amawulire nga goto gasoma toyagala kumanya mu America kikakatako bogasolo atagasome bagasala omusolo mu America kakabere kapande kadanga business yo nti full figure kiki atunda ebinyebwa okasasuya omusolo wana museera agezzaako kote kintu kyo mwamuvuma tuyige nti omusolo tulina okuwa omusolo nga tonnakaani na gavumenti kuwa mmere soka obuuza owa omusolo gavumenti ogiyamba ki gwenkana ki era gavumenti ogiyamba ki gavumenti esaazi neri kuninga gavumenti enyininyini yasooka okufiirwa gavumenti yasooka okufiirwa nga nnyonyi za Uganda ziyimuka tezikyaweza namba ze zirina kutwala emabega emyezi nga 2 obadde nga butandise okutambula enyonyi za Uganda zaali ziyimuka nga tezitatwala namba ze zirina kutwala kitegeeza Uganda gavumenti yasandika okufiirwa mu myezi malala nga 2 Government yanyimiza company kaninga nailo breweries eso okange kwa milioni ngapi 3 olunaku milioni 3 za government ebe inako mekanezi imiriza ozalio tefirwa so kino kiri mu kufuna tekiri mu afuna kubanga tajiro kisinga bulamu bwaffe so tusoke tuyiga kintu kimu nti we mu 7 bwayogera ku musolo ba parliament neyogera ku musolo bwe mu Uganda we nasa anakyokola kikakatako okulaba ngo wo musolo so siguru anyisa na guyombesa kyakonyemera nnyo nabyo mubaka nga agenda mu parliament n'agamba nti basale ku OTT ebisala bye tuli ewaka kuba ayagala bavumirira abantu Honorable Kyagulanyi Ssentamu omuvubuka ole muwa value lwansonga muvubuka muto yayingira mu parliament ate nagezaako okuteesa okusinza ku baliyo nali mu grading nga mwane value naye okusinza bajjayogera ndaba nga mind yo ba yetabwa ne byanyu bikuba alina ebimukuba oba bimujjako kubanga tusobola essaawa zino ogenda mu parliament n'ogamba
nti basale OTT nabadde nsubire sawa zina babaka bonna ogenda mu parliament ogamba nti emisolo gyaffe emyezi 5 ku mukaaga omusala gwaffe tugwadde government eyambeko olw'ensonga nti ababaka bafuna esente nyingi bana sente za buli weekend ozokubeerako ewaka gye bakolera waliwo sente bafuna buli mwezi omuntu okusinza distance gyatambulamu balina sente bafuna miliyoni 7 eziddawa kugombolo okudda mu bantu bo balina constituency zaabwe esaawa zino balina kubeera mu constituency zaabwe kulaba bantu beekumye batya kusomesa abantu beekumye batya constituency tonna kyewagiyambe wadde ogula akaloba akanaaba wadde sanitizer naye ovuddeyo ogamba omusolo gwa OTT kintu kyakwejalabya kyekintu nawe obutateekako OTT obeerawo notagenda ku social media olunaku lumu babiri tolwala so sisuubira esaawa zino kwogerako OTT okujjako ng'ayagala ye esaawa zino baagala kuyisawo byabufuzi bagiremu kabampaane bagiremu nalabye esaawa yemu nagenza okulaba muzayi Museveni wa stopping edogaba emmere ng'ate yavaayo yekuba serefi mbwena emmere gyagenda okugoberera abantu enkota ttano yadde agenda ziwa baniye badde alina ki emmere bamutwalidde entwalire bamuwadde buwi yes bamutwalidde ne bamuwaayo kati najja kuyisa Museveni ate nagamba abadde agenda gigaba enkota ttano yabadde agenda zigabira baki ku constituency n'abantu balina yadde agenda kuwa baki emmere enkota 5 mubaka n'obungo busaba buna ne sabbuuni ono wa bbulu can you imagine level ekyagala sabbuuni wa bbulu so ekyo si kyekikulu era si kyakuvumirira naye aleme kulimba kusala no siza akabampaane wala banonya akabampaane abantu abalaga omutima ogulumirirwa baavaayo ku luli nga ne muzaita naba stoppinga ki kugaba mmere so lutamaguza soka agende bamukebere lutamaguza soka agende mu kalantini ku nkolola gyakolola nkubira gavumenti omulanga please nkubira gavumenti omulanga wonna wolaba lutamaguzi mukwate bukwasitwala mu kalantini in fact kyena kumpaliza ovuga ogende nakaseke munone wuwe fulufiga gwo mu bantu abatono nnyo abaavaayo ku mbeera eno y'abayimbi n'abategesi b'ebivvulu ku mbeera gye bali bagamba ababalayire bafiiriddwa nnyo gwe ne bebeku ne muvaayo ne mugamba nedda ku ssaawa eno tusooke tulwanyise ekiriwo kibeere kyakuyiga abayimbi nti nabo si bakala ndala kibeere kyakuyiga abayimbi bamanye nga ensonga ezigasa eggwanga bwe ziba za ggwanga bajjewo ddiikula waabwe ne kalyoki waabwe basooke bamumozeeza engalabi ezitategeera bulungi kyali kyakusomozebwa kyamaanyi era kyannaku kyamaanyi okulaba omuyimbi ow'amaanyi nga Catherine Kusaasira ng'ate ye alina ne access ku president w'eggwanga alina n'omulimu omulala ate ng'ogyeko president fe tulina mu gavumenti tulinamu emikwano nze siwakuira maama nalwaiso nga nfe enjala n'atangamba nti nona wana emmere ensawo 10 siwakuira maama nakyobe sisobola kutakuya gye n'omuwoozi sisobola kutakubira tulina emikwano ng'ogyeko n'abo abaali mu gavumenti tulina emikwano kati kirumira tasobola kundeka kufa njala omugaga kirumira tweddira omuziro gumu fenna tuli bazzukulu bankali nkubira mukubire alo sebo my brain njala ennuma aŋŋambirawo my sis oliwa kati kola okoze otya nteekeko miliyoni 10 oba 3 tulina kati omwana nze ndi maama we aminsi era ya baana balina emitima emigabi baana bato baagala eggwanga lyabe baagala ensi baagala abantu si kyekiseera kino ekyokumwogerako naye azze akola ebintu bingi walaba ebiseera kemabegaawo yakwata baimaamu bonna abatalina motoka nabaguli obugaali bonna lwakwagala ddiini ye nakwagala nsi ye alina foundation zonna yali amaze ozitereeza sisobola kubeera ngenjali kuba bukubi simu my boy yakola kikyamu 100% kyali kikyamu sikasani kusasayo kafasa vota na kivu kyali ategese kasa alina access yayogera ne muzeeyi oba eyogera n'omuntu ali ne muzeeyi okumpi oba naani nanga muna muzeeyi naina akabanja oba anytime tugenda meeting muzeeyi ngobadde buwedde oba watani tu meeting muzeeyi gambe yandi badali ogerera abantu ba wansi abageto bakikirira nagamba muzeeyi abantu yes so the yani no ene sasi afe kwerowozaako kubanze ndi yaddeko tulina abakyala bannamwandu tulina abakyala basingo mazazi tulina abantu nga yeza baddakola zalisa abaana kati nga bakuba emiggo baza okutunda emiyembe era nze bwana nayimukiramu kenina katono ne Rupera Foundation nagana nensaka ne tulumba omukyala gwe bakuba emiggo olwansonga ki twamusangana n'abaana 7 kuba mulabe atunda miyembe atunda mapeera beba abantu atunda buli lunaku kitegeeza nti zatunda ezo zakola ki zalya kitegeeza tukyalina abantu ngaabo so nze nsaba Uganda basooke bave ku gavumenti ogiteeka kuninga kuba gavumenti ebintu ebigitunulidde gavumenti essaawa zino era nze nsasanyukire kintu bannayuganda kuvaayo kugamba pulezidenti abawe emmere pulezidenti essaawa zino ebimutunudde ne byalowooza
alowooleza nsi ye. Eddagala lyokka likozesebwa tulina abalwadde abasukka mu 10,000 abali mu kantini nga balowooza nti balina obulwadde oba bebajjamu abalwadde. Tulina abalwadde olwedde nga balwadde. Tulina abantu abali mu karantini abali uddawa basasulibwa balya banywa treatment gye baliko eri very very expensive. Kwoteka badde basirimu wano tulina badde basirimu emiliyoni 14 nga badde ba AIDS. Tulina mu namba 1, tulina mu namba 2, tulina namba 3. Namba 1 yeno gye baweerako obwogi n'omuceere. Byonna gavumenti ebitunulidde bweti gavumenti yaffe. Nesoka webuze gwe owa sente owa musolo gwenkana ki okulanga tuyamba baganda baffe abo aba AIDS. Si mu bubi. Kiri ku record ku lukalu lwa Africa President Museveni yaweerera abana ba secondary schools. Ku lukalu lwa Africa President Museveni yaweeredde ku bavubuka n'omugamba kati akunganye nambole 5 zijjula nga bavubuka. Kabere Bobo ne asomera ku sande za President Museveni wale kitande nga ne wankwade ebibuzo si yabyetulira mukodomo yabimutulira. Nenga yatula ebibuzo bitalina bongo bukola bibuzo. Bobi Wine talina capacity etula bibuzo ba capacity twala gwanga maso kwana ombuza kati Uganda elimu district mekata zimanyi. Uganda elimu constituency mekata zimanyi. Na omubuuza polling stations okazokeza ayagala okwesimba utazimanyi. Owulira kakati bate basobola kubanga basobola okwetereza kwekyo. Obata basobola okutereza kintu kye kya ddondo. Ogenda kuba n'abantu ameka bagenda okumaka lukensi yokeggwanga eddamba. Tuleme kulimba bantu nakubafuulinga nakubajja kumama. So nga Bobi Wine yanisakade mu kifo kye kya ddondo natakifiirwa. Osanga nti wakola obulungi asobola okweyunga ku team oba nafuka minister oba nafuka ki oba nafuka asobola osakira abavubuka. Awo nyini ku luyimba olabye oluyimba lwa remix olwa Bebe Cool Party to Corona Distance nga muoli ka video kalabise nga ne General Full Figure muoli to obadde okuva lwasale diro noyingire wali tokolagana na Bebe Cool enkolagana ye yimiridde era kiteeka kyewalese mu ngane wankwade nali sinasala Bebe Cool nali mwagala. Bebe Cool muvubuka muto, Bebe Cool muvubuka mugezi, Bebe Cool ali strong. Bebe Cool from day one yayimya nagamba nti yawagira government ya NRM. Ne bamuvuma namuyita mutabani wa Kadingo kuva yaleka kitaawe ku ballot paper 2.5 nzijukirawe. Can you imagine okuyimba enyimba z'enyale natandika okuyimba ivima nagamba daddy wange tasoba bukulembeza bwagwanga yalonda mazima na bwenkanya yalonda family ye tanda kikache. So Bebe Cool kuva danga mu respectinga first of all ni mu industry ya fenganzo omuyimbi Bebe Cool kamene Bobi Wine bakola kya mwendo okubanga bakwatirira industry ya abavubuka basatu balina ekinjao kibateka mu industry yafe. Kyovora we nava nakuba omulanga nengamba nensaba bayimbe oluyimbo olwamu naddala ba superstar the 10 superstar nti Bebe Cool, Bobi Wine, Chameleone, Rema, Shiba, Catherine Kusasira, Juliana Kanyomozi singa bakuta oluyimbo olwo. First of all tulina omukisanta abayimbi, tulina bafan, tulina abatuulira nga batwagala nnyo nga takulabangako. Tulina abatulaba obulabi nga bali eyo kalamo joludda wanga akulya bulizi. Tulina abatulaba nga akwagala nga akulaba oba ku TV oba ku choba oba akulaba ku TV oba ku video. Tulina abatulaba nga batusinkanye kati nga gonsinkanye ngonjagala. So tulina bafani bangi nga kyoyogera kyagoberera. Abana bakenzo kyayogera atowa order. Yes mbavubuka oba mbantu ambakyala kati tosobola kwata David Utalo Kenzo Bebe Cool Bobi Wine Chameleone Rema Shiba Catherine Kusasira Juliana Kanyomozi ne bakola oyimba notoga nti eyo ba it tebiri mu byanfuna tebiri mu byaki. Yes baba bona baba bakutte we bati kyova Bebe Cool yagezaako yena anonya ba John Black ba kuba bana bayina abaliko nanonya ba Fik for Mike nanonya ba ono mwale yakajja ono mubi wa 7 yani azawi nanonya ono mulala wali ngo musajja yani Vinka kwegama ngolama nti kyagezaako okukola buli muntu kuba ina y'abantu be teyakomye oko nakola part 2 version 2 erimu buli tribe yagenza nanonya no mwana omunyankola yayimba ne Spasiani kuba yimba bulungi nnyo Ray G nanonya Ray G nanonya Full Figure nanonya Catherine Kusasira naito no mwana weggulu yani kuba mwana weggulu asinga ne Chameleone boss meet your team kugamba nanonya Luswahili yanonyizo lya fando muyimbi ayimba Luswahili yagezezeko kunonya buli tribe nanonya abana abalango nanonya abana abadama nanonya buli tribe omuntu awulye message osobola okunaaba engalo osobola okukuma corner distance because corner distance are you serious chenjagalo gaba na Uganda buno bwade je